Beyond the newsroom, where untold story is revealed. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero wakoze speech ebadde enkambwe wali eri ku kitebe kya National Unity Platform ekavule nga bakozesa omukutu ogumanyikiddwa ng'ogwa Zoom ng'asinziira mu ggwanga eri America mu kibuga Boston. Avuddeyo n'agenda maaso n'okubaako ebigambo bingi byayogera era wano walangiridde nti enkomerero y'entandikwa ya struggle twandibanga tutuuse ku ssaawa ey'okulaba ku bibala byayo era n'ategeeza nti temuggwamu ssuubi newankubadde nga bannaffe bangi nga Muwanga Kivumbi Edimu Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Edimu kyagenda maaso n'okubeera nga bawambibwa tulina okubeera nga twongera amaanyi naddala mu kubanga tubabanja era mbategeeza ebigambo bino wammanga nti ffe akadde konna enkyukakyuka tugirabako n'amaaso gaffe bwe gati era leader of opposition mu parliament Joel Lusenyo Besekezi naye aliko ebigambo byagenze maaso n'okubanga ayogera kyokka ne acting president amanyikiddwa obulungi nga John Baptist Nambeshe aliko ebigambo bingi byasobodde okubanga ayogera olunaku olwaleero wano wasinzidde okwebaza omukulembeze w'ekibiina kino kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga amulabyemu obwesiga okubanga amukwasa enkaso okubanga naye ayongerayo olutabaalo Mama Lina Zedriga wabadde alutuusizza ebigambo nkugambye bingi era kyenkusaba kiri ekintu kimu kyokka nywera tereera nsobole okubanga mbikuwanzadde niyakutuusako esogezese masonga njagala okusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekyabwaggulu vidiyo eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ebijja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu asobole okubanga agifuna ate era mu ngeri emu naawe atulabanga gwe mulundi gw'ogusoosola aba videos zaffe njagala okusaba gwe muganda wange mwannyinaze twegatteko mu butongole ng'osubscribinga bw'oba osubscribinze ku mukutu guno definitely kiba kitegeeza nti gwe oli kitundutundu koffe weewaawo munzikirize nneme kubanga ate nandaga okujjako okubanga ntandikira wano njagala tusooke tutandike n'ebigambo bino bya deputy acting president amanyikiddwa nga John Baptist Nambeshe. Wuliriza ebigambo bino struggle ekyagenda maaso abadde mutambala kyatuyambye ndi munnaffe Honorable Aisha Kabanda yategekawo omukolo dua literally means honest prayer okusaba nga tusabira abo abali mu makomera okusingira ddala munnaffe atamanyiddwa mayitire Honorable Muwanga Kivumbi naye kyetwalaba eri okutya kumaze okukwata n'ab'amadiini manye abanadiini bano batusinga ng'okuba bo ebaliwo by'emyoyo ate beboogera ne Katonda ate bamanyi nti ensi n'eggulu okugenda tikyandisinzeeko naye okulaba ndi n'obuti nabo olw'okutte okujja ne beetaba mu mikolo nga gino egy'empate nandisabye mwe nange tubasabire abali wano Mukama abawoomukisa. Olunaku olwaleero ku kitebe kya National Unity Platform John Baptist Nambeshe nga acting president ayogeddeko eri ekibiina NUP eri mu kucelebrating emyaka 6 mirambirira gye yakamala mu nsiike era ebimu ku ebyo ebigambo bye byayogedde atandikidde ku lunaku olw'ebbalaza bwe baali mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebyebutambala mu kusabira Honorable Muwanga Kivumbi oyo nno nga ne guno gwakatannaba kubanga alabikako obanga akubwako kya mu lubaale nga bwe twogera wano mu lulimi Oluganda wabula bannaddiini abagenda maaso n'okubanga beegattira wamu ne bannayuganda abayitambulira mu mbeera ey'okulumwa n'ey'okunyolwa mwanattu bwe bati bwe bagamba era bw'ati John Baptist Nambeshe bw'ayogedde. My appreciation and gratitude goes to President Robert Kyagulanyi Ssentamu.
tugezeho to perfect the art of democracy kubeera nti obukulembeze bwansikirano bulina okubeera rotational era nuku yagenda kubeera kyokulagako wano e Uganda. Nebaza nesokwebaza yenna Deputy President wa Northern Munange, my teacher, lecturer, Dr. Lina Zedriga. I'm indebted to her. All of us, we are indebted to her because she steered and provided leadership to us at a time when it was extremely difficult. Mama Oli, Mukama Kukume, we'll mix until we are going to again convene. John Baptist Nambeshe yebaziza His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nenjagala tugende, let's dive into His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu his speech. Mwanga Kivumbi talabikako bamuwambanga ensi etunula, polisi yamuyimiriza, polisi nemujja mu mmotoka ye, temukwasa abatuju abali bakutte emundu, tebamuteeka mu mmotoka ekaliko n'amapeeto, tebamuguzaawo zigenda mu wiki bbiri. Mwanga Kivumbi talabikako polisi tegulira abantu gyali, amagye tegabulira abantu gyali, mwana tunaabo bwe twakisuubira okusikula eddoboozi kulwa muganda waffe Mwanga Kivumbi. Bona biri bafuse gatesi bitubya naye twagana tukyagenda amaaso. Tubaza Katonda olw'obuvumu. Njagala baganda bange mu bufunze okubakubira tooki maaso. Okusookera ddala tetulina kuwanika, tetusobola kuwanika, tetuvudde wawanvu okusinga gye tulaga. Kiringa kubeera ng'owuga mu nnyanja Semayanja naye ng'ekitundu ky'obuzeeko kyekinene, tetutasobola kukyuka kuddayo, kyabulabe n'okukyuka okuddayo. Tulina kugenda maaso kuba gye tulaga tulabayo. Obuwanguzi tunatera okutuukako. Buno obufuzi bw'abannakyemalira bukaluma nnyo, bukambwala nnyo, butemwala nnyo olwanga buli kaseera kaabo akasemberedde okugwa. Mulaba mutabani wa Museveni ettemu lyakola ku bantu n'ejjoogo lyakola ku bantu, ebyo byonna byonna obubonero bwakugwa kwa Nakyemalira. Temuggwamu maanyi baganda bange, temuwanika, temukondoka, tugenda kuwangula. Olunaku lugenda kutuuka ate nga terugenda kubeera lwawala. Uganda efuna eddembe lyayo. Olunaku lugenda kutuuka, Uganda efuna eddembe lyayo. Bino byonna bye mulaba biriwo, ebyo temula abantu, okubawamba, okubabuzaawo, okubasiba mu makomera, byonna bubonero obulaga eno nkuba ebindabinda. Okugwa kwa Nakyemalira mwanattu kutuuse ku kadde kaakwo. Bigambo si byange, bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Uliriza wa. I will come back home and I will come back home soon. Keep hope alive, and I want to assure you that we are going to win. We are going to free all those political prisoners. We are going to free Dr. Besigye. We are going to free Lukwango Elias, and all those political prisoners that are in prison because they have not committed any crime whatsoever. I want you to know that one day you will see Museveni, his criminal son, and all his enablers in court. One day they are going to have their day in court and they are going to answer for all their atrocities. They have committed against the people of Uganda. Keep the hope alive, don't give up, Uganda will be free. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agamba nti ngenda kukomawo eka mangu ddala, era baganda baffe abasibe abali mu makomera bagenda kubeera free mangu ddala. Tugenda kuta Lukwago, tugenda kuta Kizza Besigye, Eddie Mutwe, Mwanga Kivumbi n'abalala bonna, kubanga akaseera ak'okulaba ku nkyukakyuka tekali wala, kasemberedde kali kumpi. Kyova olaba mbategeeza nti nkomawo waka mangu ddala nnyo nnyini ddala. Baba NUP erumbaganiddwa si just gavumenti ya Museveni yokka naye n'abo mwana wattu ab'Evulandi b'opposition. Olw'ekisa kya Katonda tukyaliwo era tugenda kubaawo paka nga tutuuse etugenda. Muze mulaba nga balumbagana ebitero byaffe
Ni ofisi za kupetrole kwanga okuveka mucha batulumbi banyaguludde buli kimu bagenzi baseeka bule batulumbi banyaguludde buli kimu bagenzi mu ofisi yaffe gulu ne walala ebyo byonna nga babikola okutulemesa n'otumalamu amaanyi naye olwekisa kya Katonda tukyagenda amaaso mwebale munda mwenna abatuwagidde bino byonna tubikoze ku lwabo bannaffe abayimiridde naffe twawangula akalulu wa pulezidenti emirundi ebiri tuwangula wa MP bitundu bingi nnyo newankubadde ebifo ebisinga obululu babubye naye twagala okussa omukono tugenze tutambula bannaffe bangi baatemulwa omuli Yasini Kawoma omuli Frank Senteza omuli Rita Nabukenya n'abalala bangi tubajjukira era olw'okuwaayo kwabwe tusigala nga tukyatambula tusigala nga tukyatambuza ekirooto kye balina Katonda agakkiriza tujja kubawesa ekitiibwa tutuukirize ekyo kye bali baagala tutuukiriza bannaffe bangi babuzibwawo bannaffe bangi bali mu makomera abamu bamazeyo emyaka egisukka 6 Machete Yasini ba Guma Lukato ba Saif Karanzi tukyaliwo tukyatambula tuganye kuwanika. Mu bigambo bye Robert Kyagulanyi Center mu Mitembo ng'ayogera olwaleero agambye bafunye okusomoozebwa ng'ekibiina kya NUP okuva mu gavumenti efuga ab'opposition bennyini n'abalala abali eyo abagenzi maaso n'okulwana bangi battiddwa ku bannaffe bangi bagenze maaso n'okuba nga bagwera mu makomera naye ate era yeebaza Katonda nti NUP ekyaliwo kubanga eriwo okulwa Katonda si lwa maanyi gaabwe oba amaanyi ge nga Kyagulanyi Center mu Mitembo neŋŋamba this guy is something. Uganda will be free. Bino kambije mu Luganda basebo ne banyabo osobola okumpulira obulungi mbebaziza nnyo olw'okubeera naffe olw'okubeera ne NUP emyaka gino 6 gye tuyise mu kugezesebwa kwa maanyi bwe nali nga njogera gye muli olunaku lwa 22 omwezi gwa Julaayi omwaka gwa 2020 nga twanjula ekibiina kya NUP nabategeeza nti NUP ye wingi oba gwe mukono ogw'okulondebwa obw'abakulembeze ogwa People Power Movement nabategeeza nti ffe nga People Power tetwali kibiina kya byabufuzi wabula twali tufunye ekibiina ky'ebyobufuzi mwe tugenda okulondera era okuŋŋaanyiza abakulembeze baffe nabategeeza nti omulamwa oba ekisinde kyetutambuza kinene n'okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi era ne mbategeeza nti ekigendererwa ky'ekisinde ekyo tekyali kyakubeera na kibiina kya byabufuzi kyakuzannyanga byabufuzi wabula omulamwa gwaffe gwali gwakumaamula Nakyemalira Museveni mu bukulembeze tukomye okunyigiriza bannayuganda omulamwa ogwo gwe tubaddeko omulamwa ogwo gwe tuliko era omulamwa ogwo gwe tugenda okusigalako paka nga Uganda enonuddwa nabategeeza emitendera gye twali tuyiseemu okufuna ekibiina ekyo twali twagala kuwandiisa People Power naye mwalaba Museveni afuba okulaba nti People Power tetukiwandiisa nga kibiina naye twasala amagezi n'obukujjukujju obw'enjawulo ne tuligesinga ne tuwandiisa NUP era ne tugibanjulira era okuva olwo twatandika okufuna okusoomoozebwa nga baatandika na kuwamba Muzeeyi Kibalama ne bagezaako omukyusa atwegaane ekyo bwe kyagaana ne batandika otuggulako emisango ne bakozesa n'abamu ku baali bannaffe batandika okuwamba bannaffe nga bangi tebaddangamu kulabika omuli Damulira omuli John Bosco Kibalama omuli Kanata Muhammad omuli Kawenja Mbabazi n'abalala nga kyanaku nti ne mukyala Damulira ne mukyala Kibalama nabo bafudde oluvannyuma lw'emyaka egisukka 6 nga banoonya ababba baabwe bagenda mu maaso n'otusalako sente ze twali tuyina okufuna mu mateeka kubanga baali baagala otulemesa okutambula naye olw'ekisa kya Katonda tukyaliwo era tugenda tuva mu maanyi nga tudda mu maanyi nabategeeza Mandela kye yatuyigiriza nti mu bufuzi obwamusibira mu bbwa mu bufuzi obwa Nakyemalira abanyigiriza yasalawo engeri gye mutambula mu simmwe abanyigiriza bwe abanyiga ku mukono gwa ddyo nga mukwata ku gwa kkono banyiga ku gwa kkono nga mukwata ku gwa ddyo
bwe tutyo bwe tuze tutambula nga bwe batutega emisanvu wano nga tusala amagezi ne tuyita mu ppanya ne twebaza Katonda tetukyaliwo. NUP erumbaganiddwa si just gavumenti ya Museveni yokka naye n'abo mwana wattu abeefula nti opposition. Naye olw'ekisa kya Katonda tukyaliwo era tugenda kubaawo paka nga tutuuse gye tugenda. Muze mulaba nga balumbagana ebitebe byaffe ne ofiisi zaffe okwetoolola eggwanga okuva e Kamwokya batulumbye banyaguludde buli kimu, bagenzi bazze e Kavule batulumbye banyaguludde buli kimu, bagenzi mu ofiisi zaffe eggulu n'ewalala ebyo byonna nga babikola otulemeza n'otumalamu amaanyi. Naye olw'ekisa kya Katonda tukyagenda mu maaso. Mwebale mwenna abatuwagidde. Bino byonna tubikoze ku lwabo bannaffe abayimiridde naffe. Twawangula akaluluko bwa president ebirundi ebiri. Tuwangudde wa MP mu bitundu bingi nnyo newankubadde ebifo ebisinga obululu babubbye, naye twagana okussa omukono tugenze tutambula. Bannaffe bangi baatemulwa omuli Yesini Kawoma, omuli Frank Senteza, omuli Rita Nabukenya n'abalala bangi. Tubajjukira era olw'okuwaayo kwabwe tusigala nga tukyatambula, tusigala nga tukyatambuza ekirooto kye balina. Katonda ng'akkiriza tujja baweesa ekitiibwa tutuukirize ekyo kye baali baagala okutuukiriza. Bannaffe bangi baabuzibwawo, bannaffe bangi bali mu makomera, abamu bamazeeyo n'emyaka egisukka 6, ba Machete Yasini, ba Bumalu Kato, ba Serifu Kalanzi. Ne tukyaliwo, tukyatambula, tuganye okuwanika. Bannaffe abalala bangi bazze bawambibwa. Omwogezi waffe Alex Waisa Mfumbiro ali mu kkomera awatali musango, yawangula n'obwa MP akalulu ne bakabba ne bamulemeza mu kkomera. Mwannyinaffe Doreen Kaija ali mu kkomera awatali musango, yawangula n'akalulu ne bakabba akyali mu kkomera. Eddie Mutwe, Akirewo Kivumbi, Bobby Yanga, Bobby Giant bonna bali mu kkomera awatali musango. Naye twagaana okuwanika. We twogerera essaawa zino Deputy President waffe w'ekitundu kya Buganda Honorable Mwanga Kivumbi talabikako. Bamuwamba ng'ensi etunula, poliisi yamuyimiriza, poliisi n'emujja mu mmotoka ye ne mukwasa abatuju abaali bakutte emmundu ne bamuteeka mu mmotoka etaaliko namba plate ne bamubuzaawo. Zigenda mu wiiki 2 Honorable Mwanga Kivumbi talabikako. Poliisi tebulira bantu gyali, amagye tegabulira bantu gyali. Mwana tunaabo bitwali tusuubira okusitula eddoboozi ku lwa muganda waffe Mwanga Kivumbi. Bonna bafuse bakyesirikidde ne twagaana okuwanika tukyagenda mu maaso. Twebaza Katonda olw'obuvumu. Njagala baganda bange mu bufunze okubakubira tooki mu maaso. Okusookera ddala tetulina kuwanika, tetusobola kuwanika. Gye tuvudde wawanvu okusinga gye tulaga. Kiringa kubeera ng'owuga mu nnyanja Semayanja naye ng'ekitundu ky'owuzeeko kye kinene, tetukyasobola kukyuka kuddayo. Kyabulabe nnyo okukyuka okuddayo. Tulina kugenda mu maaso kuba gye tulaga tulabayo. Obuwanguzi tunatera okutuukako. Buno obufuzi bw'abannakyemalira bukaluba nnyo, bukambwala nnyo, butemuwala nnyo bwe buba nga buli kaseera kaabo akasemberedde okugwa. Mulaba mutabani wa Museveni ettemu lyakola ku bantu n'ejjoogo lyakola ku bantu. Ebyo byonna obwo bubonero bwa kugwa kwa nnakyemalira. Temugwamu maanyi baganda bange, temuwanika, temupondoka. Tugenda kuwangula, olunaku lugenda kutuuka ate nga terugenda kubeera lwawala. Uganda efuna eddembe lyayo. Mujja kulaba ku Museveni n'oyo mutabani w'omutemu n'abo bonna abamulya mu ngalo, mujja balabako mu kooti nga batebya nga bannyonnyola ebikolobero bye bakola ku bannayuganda. Mujja kirabako ekyo. Nze situdde nange nyiga buli peesa eryanguye okugwa kwa Museveni. Tuze tukibagamba nti abannakyemalira amaanyi basinga gajja eno mu mawanga gabavujjirira. Kati naffe ye tugenda nga tumakinga sure tusala obwo obusuwa obwaba abavujjirira Museveni. Bannakyemalira bonna obufuzi bwabwe butandikira eno mu mawanga g'ebweru era bukoma eno mu mawanga g'ebweru. Kyova olaba twafuna omukisa okubasimatuka ne tujja eno gye basinga okujja amaanyi tumakinga sure tugakendeeza oluvannyuma lwa byonna
tubayindiggula ekigo. So temuggwamu manyi basebo ne bannyabo, temukkiriza kintu kyonna baawula, temukkiriza kintu kyonna bajja ku mulamwa. Tusigale ku mulamwa ate tusigale nga tuli bumu, nga tuli kitole. Tujja kuwangula obuwanguzi bwaffe tubusemberedde. Baganda bange, temuggwamu maanyi. Njagala okumaliriza nga mbazzaamu n'amaanyi okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe nti bannayuganda baatulonda ng'ekibiina eky'obakulembera era batulinamu essuubi. Manyi nti wadde bazze babba obululu neera bannayuganda bakyamanyi kye baagala. So mu kulonda kuno kwa LC1 temusuulayo gwannaggamba, mukwenyigiremu ebifo bino byonna mugende abantu babalonde. Era njagala okubiza ne bannayuganda mwenna mugende mulonde abakulembeze ku byalo ababakkiririzaamu, ababawa ekitiibwa. Gavumenti ya Nakyemalira mugisweepinge mujere. So mwenyigire mu kulonda okwo kwa LC n'okwabakyala mu making sure ababakulembera ku byalo si baabo bakozi ba Nakyemalira ababakuumira mu busibe, wabula ababakulembeze abaweereza bammwe era abagenda obanunula okuva mu busibe. Nange gyendi situdde nyiga buli peesa okulaba nga Nakyemalira agwa, era mbasuubiza nti olunaku lumu ate nga teruli wala mujja kulaba ku ddembe lyammwe. Mwebale nnyo okumpuliriza, temuggwamu maanyi, musigale n'essuubi. Uganda egenda kufuna eddembe lyayo, Uganda ejja kweyagala, nange nja kukomawo, ate nja kukomawo mu maanyi, nja kukomawo mu buwanguzi. Tujja kweyagalira mu nsi yaffe nga Mukama ye mubeezi waffe. People power, our power. Our power, people power. NUP everywhere and everywhere NUP. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu bigambo bye bino byayogedde bibadde bingi ekyamazima amatuufu, naye nsaba munzikirize wano wennyini ate we mba nsinzira okubanga mbata tusinkane nga Guludini akkiriza. Babayi, beere bulungi, mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.